wewala omwenge gutta abantu nyeni myaka 76 kati neno lwaleero bw'oleeta olutalo wano tumeganira wano obulamu bwange obukunji bulungi sirina budde bwakutamiira omuntu omulamu nawatamiira n'ofuna budget y'esaawa y'okutamiira. Mwena mutwegatteko tukyuse Uganda tusobole ogyeyagaliramu kuba ne bw'oba oyogera olulimi lwe lumu nabo tekigenda kukutaasa bwe baba baagala ekikyo ne baba baagala kitwala mu butali bwenkanya. So tusitukire wamu baganda bange twerwaneko tukyuse ensi yaffe tusobole okweyagalira mu nsi yaffe fenna, no matter the tribe, no matter the language. DPTV Uganda, Dawn People Television. Olunaku olwaleero Uganda esomye budget yayo ya trillion 72 wakati nga budget egenda maaso n'okubeera ng'esomebwa ekibadde emakerere kavule ab'ebyokwerinda babadde bateevuunyanga munyeera oboolyawo nga balinga abagamba nti abantu bayinza okuva ku NUP ne bagenda ne bataataaganya enteekateeka ez'okubeera nga budget esomebwa. Embeera esiibye ya bunkenke, esiibye si nnyangu ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule. Mu ngeri y'emu abantu abawerera ddala 2 kikakasiddwa nti bano bafiiridde mu kabenje k'ennyonyi. Mawulire si malungi, omuyasi mattuse ku bonna abagitambuliddeko. So nga ate NUP evuddeyo neeyogera ku bantu be yalonze negamba nti ebalinamu obwesige, ebalinamu essuubi nti bagenda gitambuza bulungi, bagenda kugitambuza bulungi wakati mu kuyega abantu okulaba nga bagireeta mu buyinza 2026. Mu ngeri y'emu waliwo LC5 wa NRM afudde olunaku olwaleero mu kabenje k'emmotoka ddekabusa era nga tutegeezeddwa nti speed gy'abadde awenyuka obuweewo yemuviiriddeko ogende wa Ssenkaaba. Mu ngeri y'emu Retired Colonel Kizza Besigye Warren Kifeefe olunaku olwaleero alabiseeko mu kooti wabula era ensonga ze zongedde kufuuka namulanda nga mabeere gambwa. Tutegeezeddwa nti ennaku z'omwezi 26 guno gwennyini lwagenda okubeera nga akomezebwawo ebisingako awo byayogedde mu kooti ngenda kubeera nga nabyo mbikuwa mu bujjuvu bwabyo. Puliriza, nzikiriza tugenda kubeera nga tutambulira awo n'ensonga endala nnyingi ogenda kubeera nga oziraba. Nzikiriza tukole bwe tuti then nkomewo ate tweyongereyo. Mr. President, Madam Chairperson, colleague leaders, ladies and gentlemen, good afternoon. I want to salute Comrade Honorable Sewanyana, who has said that he has feared to defeat me in the race. Fear is very important in an election, yeah? So for those of you who are standing, wherever you're standing, make sure your opponent fears. But I want to congratulate you for expressing interest and for pulling out of the race. We have fought many battles, colleagues, as leaders in various spaces. Some we are fighting in Parliament, colleagues here.
Some we have fought within the party and elsewhere. Let's keep fighting. Thank you. Okay. Onaku olwajjo zabadde ennaku z'omwezi 11 ekibiina kya NUP kyabadde n'okukyusakyusa mu bukulembeze wano ne wali mu ngeri ez'enjawulo. Wano twalabye leader of opposition Joel Ssenyonyi ekifo kye eky'obuwogezi oba ekyokubeera ssekamwa wa NUP babadde bakivuganyako abantu babiri. Okwabadde omubaka wa Makindye West amanyiddwa nga Alan Sewanyana ate nga ayagala kusiguukulula omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi wabula wakati w'olugendo awo Alan Sewanyana yalinnye mu kyawakati n'agamba nti kandekere Joel Ssenyonyi then njagala babuuza kibuuzo kale tugeze nti singa teyavuddemu of course okuvaamu mwoyo mulungi kitegeeza nti okkiriza defeat ne tulowooze singa teyavuddemu akalulu kagenda maaso yabadde asuubira okawangula just tulowoozeemuko singa teyavuddemu naye ekyo nakyo kiteeka ebbali tumanyi nti Alan Sewanyana ayagala komawo mu parliament naye ng'amaanyi tegabadde malungi nnyo naddala ku ground eyo ku ground ebintu si birungi eri Alan Sewanyana ebyaddala ate n'enkolagana ye n'ekibiina tebadde ya muggundu eringa egenda ekomawo olw'okubeera nti tusemberedde akaseera ak'ebyengera oba akamakwe tukayite kamakungula tugenda mu kalulu kale nno yakomyewo eri ekibiina ate nga ndowooza takyalina najjaddukira kubanga yandiddukidde eri mu ba old friend be bampuuga naye ate yamala dde okwasa ebyama ti mpuuga ono yandibeera nga yali emabega wenteekateeka ebasiba era eyaviirako Segirinnya okuva mu bulamu bw'ensi eno so bwe bityo bwe byabadde tukongratulatinga ababiri bano in fact Joel Ssenyonyi kubanga ono yakivuddemu nene mu byobufuzi guno mwoyo mulungi ebyaddala guno guba mwoyo mulungi ddala ogutagambika mu ngeri yemu nga tukyali mu NUP twalabye omuvubuka gwe bayita Sanya yayogedde ebigambo nabadde njogeramuko wano ne Morgan olunaku olwajjo lunaku lwaleero ku makya ne mugamba nti Sanya emikisa gye bamuwadde mu nsi oba ku kitebe kya NUP ng'agizannyiramu ayinza obutafuna mukisa guddamu kufuna mukisa yaze ku NUP ng'enteekateeka ze kusinkana mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu era ye kennyini n'akiwulira n'agaha naye bananzikiriza nga ndaba bansenza luti Sanya namukunnyonnyodde yali mu kkomera emyaka 4 ne Olivia Lutaaya bamukwata mu mwaka gwa 2020 nga tugenda mu kalulu ka 2021 wabula mu kuwammanta n'okuyandayanda awo full figure Balamu ne bagenda bamwesooka era abanafu babatomeza oba oli awo waliwo abalala be batomeza ne bo teboogera tebalina mudomo omumwa mutono tebakuba waalala kakati yavuddeyo n'anenya nnyo Balamu ne full figure okumujja ku mukwano gwasinga Bobi Wine n'agalaba bwentunula ze nanzirugala ninga essooto walabye piki ya Sanya obulamu bulabika nga tebuwooma ku saidi ye tufune ebigambo bye naye bwe tuva mu bigambo bye nkuweekokko ku mirundi Sanya jazze yeekyusa mu bulamu bwe then musinziire okwo Sanya bamusonyiwe addemu asinkana omukulembeze oba bamugobere wala ekyo kiri eri bannayuganda katuve eno tujje Mwami Sanya kiki ekikuleesa olunaku olwaleero?
nsooka okulamusaako ku bannayuganda bonna. Ndi wano n'ekigenderezo ekyokwagala okusinkana Pulezidenti His Excellency Kyagulanyi. Maze ebbanga nga munoonya badde simulabanga. Naye leero Allah singa nsaasira nankwatirako nsobole okumulaba. Embeera gye nsanzeewo si nnungi ku sayidi yange. Abannayuganda bantyamu nti nabalyamu olukwe. Olunaku lwe nava mu kkomera ebyaliwo mwabiraba naye nabikozesa okwerwanako. Ebintu ebyagwawo byagwawo olw'okwerwanako. Era ndi wano okwetonda, njagala okutuusa okwetonda kwange eri His Excellency Kyagulanyi obutongole. Simanyi oba naamulaba naye nga nsaba Abannayuganda bansonyiwe okutwaliza awamu era mbakunga bakole eggaali. Nze sivanga mu Kyagulanyi wabula nakozesebwa embizzi ebisiraani fuulu figa yankozesa n'ebbalamu ne bankozesa okukondera His Excellency Kyagulanyi ebigambo byonna bye mwawulira ebyasiraanye obulamu bwange. Ntunuulira ondaba nze nangawo ndaba bwe nfaanana ninga ttaka. Omusajja yali naye olw'okuba nawalampa amasannyalaze amayitirivu 3 phases nakkakkana ndi wano okusolooza amasannyalaze. Bw'aba Museveni asobola okuvaayo n'asaba Abannayuganda bamusonyiwe ngabbye ensi. Museveni nabagamba nti yabba eggwanga tetulirete kumusonyiwa. Ne waafa bufi bife bya mirembe n'afa ne bukya ng'afiiridde wuwe omulambo tugusiba empingo tugaa nti ono afudde tumubanja. Naye bw'aba asobola okuyimirira nagamba nti asonyiibwe. Bampuuga baba basobola okulya ssente mu gavumenti. Nze bankozesa ne batampa wadde na 10 sirina ke nafuna. Ne pishiga NRM gye yali empadde bwe nagamba nti baatukako emisango baagitwala. Ndi ku 0 level. Abanuupu nzize bansonyiwe nzize waka nsinkane mukwano gwange Kyagulanyi His Excellency. Olowooza onaamulaba? Bobi Wine olutalo lw'okumusika luyinza okuba olunene kuba abaana beeweze binyinza okutwalibwa mu bbanga mbadde naakatuuka embeera neebanga nzibu. Naye nze njagala okulungamya Abannayuganda sivanga mu Kyagulanyi era ndi mu nteekateeka tuli mu kukola ggaali okulaba nga tukuuma akalulu ku mulundi guno. Nabagamba nti akalulu k'omulundi guno kakwegugunga. Temusuubira nti wali agenda okulangirira Kyagulanyi. Simon Byabakama tagenda kulangirira Kyagulanyi. Abannayuganda muyina kwerwanako. Buli omu kukozesa kyalina asobola okukwata ejjinja likwate. Ayina obusobozi obugula ejjambiya gigule. Ayina obusobozi buli omu akole kyasobola. Temusuubira nti waliwo agenda obalwanirira. Ffe twakola kye twakola olw'okuvuunuka ekkomera. Abantu bansonyiwe baleme kunteekako olukongolo. Nze siringa Mpuuga eyagenda n'alya Mpuuga bamuwaze siringa Mao. Nze bansuubiza bye bansuubiza okumpa emmoloka empya. Balamu yangamba bagenda kumpa ekizimbe bagamba okumpa abasirikale abankuuma nveeyo ntemerere Kyagulanyi. Byonna nabikola olw'obulumi bwe nalimu obw'ekkomera naye tebalina ke bampa. Okay. Yesanya Muhaidin kitegeeza Sanya singa bamuwabiri byandibadde bituufu ne kakati piki bagitwala ekizimbe tebakimuwa bamuleka mu bbanga kitegeeza bamukozesa. Kakati Olivia Lutaaya yasigala ku mazima ne Sanya olwaleero ani ali obulungi ku Olivia Lutaaya ne Sanya leero ani ali obulungi? Ndowooza nti ye Olivia Lutaaya. Naye Sanya yaani? Sanya tumujjukira nti yavaayoko webbaaka emyaka nga 15 emabega n'alabikira wa Pastor Robert Kayanja ng'agamba nti avudde mu busiraamu alokose era najjako enkofiira yali ayambadde kanzu nayo n'abiteeka ebbali n'agamba asiramuse alokose era yagamba nti alina omuzikiti gwe yali asaazaakawo nga imaamu n'alyoka awaayo buli kya busiraamu. Tugenda okuddamu okulaba Sanya
ng'ate yeegaana obulokole agamba yali anoonya ssente. Kitegeeza Ssaanya ne ssente abo bo bali bati. Ssaanya ne mane toyina ky'obagamba. Ensobi asobola ogikola leero n'addamu n'agikola enkya kasita abanga bamusuubiza kintu kidogo. Ye Ssaanya Muhyiddin njagala kubeera nga naye muteeke ebbali. Bwe mbanga mutadde ebbali nzikiriza nkwebaze wenna atugoberera nti webale nnyo webalire ddala okubeera ng'otwegasseeko nate akawungezi k'olunaku olwaleero. Omukutu oli kugwa DPTV Uganda. Genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga ate teweerabira kubeera nga video yaffe ogiwa like wamma ensonga etambulire ddala. Bwe tuba nga tuvuddewo awo nzikiriza tulandululeko ku bigere tugendeko mu kibiina kya NUP. Ekibiina kya NUP kyabadde n'okulonda olunaku olwajjo. Olunaku olwajjo okulonda kuno kwatambudde bulungi. Tetwalabye mivuyo, tetwalabye embeera eriwo. Abakulembeze amazima gali nti balonza akalulu kaabwe. Mbadde neetegereza olunaku olwaleero nga sinnaba na kubeera nga mbawa bye nandyagadde okubeera nga mbawa mu budde buno. Mbadde neetegereza omukyala gwe bayita Dr. Stella Nyanzi. Dr. Stella Nyanzi agambye bw'ati. Agambye nti Bobi Wine yazzeemu n'alondebwa nga president wa NUP. Kyekimu nga Norbert Mao yaddamu n'alondebwa nga president wa Democratic Party. Tewali njawulo ne Jima Akena Obote yalondebwa nga president wa UPC. Era tewali njawulo nga dictator Yoweri Museveni we yaddamu n'alondebwa nga president wa NRM. N'agamba nti enkima zikola byebimu. Enkima zikola byebimu era zitambulira wamu. Agamba nti monkey do the same things over and over and over again. Enkima zikola ebintu byebimu ne zibiddamu ne zibiddamu ne zibiddamu era ne zibiddamu. We need a political party where women have the very same opportunities as men to be president. Twagala ekibiina ky'ebyobufuzi abakazi we basoosowazibwa era nga bafuna emigaso gye gimu ng'abasajja gye bafuna nabo babeereko ba president. Wano chairman Stella Nyanzi ono wa FDC naye kyesimanyi FDC ki eya Patrick Boy Amriat ne Nandala Mafari oba eya Besigye Ssemujju Nganda ne acting president waabwe omwami Ssaalongeriyas Lukwago Lord Mayor awo kyesimanyi. Naye kyagezaako okutegeeza nti DP yazizzaako Norbert Mao oba ekulemberwa musajja, UPC ekulemberwa musajja, NUP ekulemberwa musajja, NRM ekulemberwa musajja. Tewaliyo bakazi basobola kubeera mu bifo ebyo. Era wanalinga agamba nti Bobi Wine, Norbert Mao, Akena n'abalala bonna batambula mu ngatto za mwami Museveni. Kyovola bakugambye nti enkima zikola ebintu byebimu era ne zibiddamu ne zibiddamu ne zibiddamu. Kitegeeza NUP okussaako Robert Kyagulanyi Ssentamu wano Stella Nyanzi akirabanga okubeera nga NUP teyawukanye na NRM. Simanyi Stella Nyanzi kino yakireesa atya ne bw'aba agamba abakazi ddala bavaayo ne beesoolayo ku bifo bino. Twalabako omukyala baali bamuyitaani eyajja mu kalulu aka kali naye gye yakoma kala ekisinga okubeera fane bwe bamuwangula n'agamba ye yeegasse ku NRM era bw'atyo n'aweebwa n'omulimu
then Stella Nyanzi kola bwoti jangu okole ekibiina obere president waakyo teweekooya. Bobi Wine yagamba nti bwe yalaba ng'ebintu abiyimbyeko biganye n'asalawo kyayagala okukyusa kakyekyusize. Stella Nyanzi komawo mu ggwanga jangu oteekewo ekibiina olaba anaakuvunaana oba anaakugaana ekibiina ekyo okubeera nga kikulemberwa mukazi. So njagala kubeera ng'ensonga nayo ngivaako ngiteeke ebbali. Bwe mmanga ngivuddeko NUP evuddeyo olunaku olwaleero neegamba nti mmativu era nsanyufu nnyo eby'ensusso n'abakulembeze be yalonze. Era twagala kubeera nga tuyita mu bakulembeze olunaku olwajjo twakuwaddeko abo ababadde balondeddwako. Then mbadde njagala leero nkuyitire mu bakulembeze abo abaweereddwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Nzikiriza tutandike bwe tuti. Tugenda kutandika n'omukulembeze nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu yalondeddwa era n'asigala ku bwa president. Tugende ku leader of opposition yalondeddwa nga Ssekamwa era nga kyekifo kyabadde aliko Joel Ssennyonyi. Tugende ku Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi naye yalondeddwa mu kifo ekijja ekya Chairman Nyanzi yalondeddwa mu kifo ekijja ekya Secretary for Internal Relations. Secretary for Internal Relations. Jukira ono abadde chairman wa kunga oba wa mobilization mu NUP. Then mu ngeri emu bamusikiza omwami gwe batuumye oba gwe bayita Buwembo Habibu. Buwembo Habibu ye National Secretary for Mobilization yaddidde Chairman Nyanzi mu bigere. Mu ngeri emu njagala kutegeeza nti balonze omukyala gwe bayita Kunguza Bridget bamulonze yoyo mukyala gwolengera. Bamulonze Deputy Secretary for Mobilization Western Uganda era nga mukyala ava Hoima eyo n'okwesimbawo yeesimbyewo mu Hoima City. Ono yali akwatiddwako emirundi egiwera era nga alwanirira ddembe. Waliwo gwe bayita Dr. Judith Nalukwago. Dr. Judith Nalukwago yalondeddwa nga new Secretary for Professional oba Professionals. Muwala muto ali vibrant mugeze ebitagambika yaweereddwa ekifo ekyo. So nga ate Ibrahim Tamale ono futu soja muvubuka wa nkizo wa mbavu ddala yalondeddwa nga yalondeddwa mu position of Secretary for the formal sector. Yoyo mwami gwolengerawo. Yes, mu ngeri yemu balonze Okero Mary ono ava Busia ye Deputy Secretary for Youth. Mwana ava Busia naye nga yawomedde mu Gomesi omulengedde. So aveeyo mu side zeeyo. Mu ngeri yemu balonze omukyala amanyiddwa nga Opio Ramota Flavia niye womedde mu Gomesi. Abaana banaakola batya? Onava Omoro District side zeeyo Deputy Secretary for Youth Northern Region. Yes, yoyo mukyala. So ne balonda Akiso Benjamin era nga mu kiseera kino akola nga current guild president owa Kyambogo University. Ono bamusikiza David Musiri era nga ye Secretary for Institutions. Secretary for Institutions naye wali
Ageno Harriet from Dokoro district yalondeddwa nga secretary for police and strong leader, I mean police for police, era mukulembeze wa mbavu azalabikako nnyo nga yenyigira mu nteekateeka okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Then ndowooza tusembyeyo ono Pastor Muwanguzi Andrew, ono weekamuli eri mu Busoga, head of training and patriotism development, ye mwami oyo gwolengera byebimu ku bifo ebyabadde ebyenkizo olunaku olwajjo. Waliwo omukyala amanyiddwa nga Nakyaze Nakayinze Aisha. Yes, omukyala oyo ava Mbale era yalondeddwa nga deputy secretary for women Eastern region. Bebo sofa abawereddwa ebifo ebyenjawulo ku NEC ya NUP. Alright, yeye mbeera Bebo abalondeddwa ku NUP. Nzikiriza nga sinaba kubeera nga neeyongerayo. Tusooke tufune okwebaza okwenjawulo eri group eno. Tuina group ya DPTV Uganda. Njagala otwala omukisa guno okwebaza abantu abo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekituufu kiri nti kyonna kye mwakoze bannange siri basonyiwa era tetuli basonyiwa. Mumanyi lwaki? Surprise yonna gye mwategekedde omukutu guno, yonna gye mwantegekedde bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abantu abo bali mu group ya DPTV Uganda. Sigenda kubagamba kiki kye baakoze, naye beekozeemu omulimo. Namudu Brenda, Murungi Gertrude, Kiyingi Julius, Talent bagisibano Habiba, Prince Mavini, Young Money, Murshid Mujasi, Baby Girl, Anyoyo, Generasi 256 Uganda, Sophie Wasira, siwe chiri? Sira Banange siri Wasira Siraje. Nenga bwe chiri obo oyagala kuntomeza. Abe oyagala kuntomeza. Ajja tubulira. Njagala kubebaza bannange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannange eyo team eya DPTV Uganda WhatsApp group. Munsi muno waliwo ebintu bye tusanga omuntu n'akusurprisinga, omuntu n'akukolera ekintu kiyinza okubeera nga si kinene, naye omuntu okutuula eyo n'alowooza n'ategeka enkweze naye nga nkwe nnungi si kyangu. Bantu mmwe ndi musanyufu. Simanyi naye Katonda atuwa obulamu, Katonda atuwangaaze, at least nange ndibakola kye mwankoze. Namudu Brenda ng'okulembeddemu banno, Prince Mavini siri basonyiwa mu bulungi. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndi musiimu kuva ku ntobo ya mutima gwange. Thank you so very much. Kale byebyo mpozi n'ekirala Morgan, abantu abagala okwegatta ku WhatsApp group yaffe simanyi
oba ogenda bakolera ki simanyi kyogenda bakolera naye ayagala otwegattako okusingira ddala ku nsonga ez'ensonga bw'ojjanga oyagala kuwemula tuyambe tojja naawe ajjanga oyagala kuvuma tuyambe tojja twegatteko olw'ensonga n'enteekateeka ennene namutaayiika gye tulina era abagenda okubeera mu gurupu kozesa ennamba y'essimu eyo gy'olengera awo yennyini otwegatteko tujja kubeera nga tukuteekamu ayagala okubeerako olw'ensonga kozesa ennamba y'essimu gy'olengera ku screen yawo then tujja kubeera nga tukugattamu ensonga etambulye eddala bulungi banange mwebale nnyo mwebalire eddala okwagala omukutu guno banaye si kyangu emikutu mingi nye n'ogamba nti ninda DPTV Uganda kiki kyekoze Sajjime kiki kyayinayo ne Mogani kosa ne Abe tubasiima nnyo ebitagambika mutwegatteko nga mulayikinga video yaffe so nga ate genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga omupya yakatwegattako wano waliwo ensonga era tutambula n'abantu baffe tweyongereyo bwe tuba nga tuvudde awo nzikiriza tugendeke wali Retired Colonel Kizza Besigye olunaku olwaleero aleeteddwa mu kooti era ogenda okumaliriza nga Besigye alina byasabye. Besigye asabye eki? Asabye omulamuzi ali mu musango gwe akyusibwe, ali mu musango gwe agibwemu. Olunaku olwaleero ye ne Aj Obedi Lutale Kamulegeya balabiseeko mu kooti Nakawa oba oliawo okuwulira omusango gwabwe n'okusaba. Bano batuuse mu kooti basabye omulamuzi abakkiriza okwaccessinga electronic devices zaabwe, muno mwe muli amasimu n'ebintu byabwe ebikozesebwa ebyabagibwako. Veteran opposition politician ono amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye ne munywanyi we Obedi Lutale, bano babadde mu maaso g'omulamuzi Christine Nantege. Era bano bategeezezza nti ono omulamuzi ono Christine Nantege ali incompetence. Era incompetent bwekiri incompetence kale oluzungu lwerwo mu ngeri yemu bagamba nti enkola gy'akolamu emirimu gye tesanyusa era teraga bumanyirivu. Basabye akyusibwe agibwe ku musango gwabwe basobole okubeera nga bafuna omuntu omulala abatambuze. Newankubadde nga bino babisabye tekibataasizza era babazizzaayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno gwe tulimu 2025 okuwulira ensala yaabwe. Newankubadde balaaje ne bagamba ono bamukyuse, bukyanga tulaba batamanyi bye bakola ono asusse mumugyeewo. Tekirobedde kubeera nga mukwano gwange babakyusa era babongerayo nnaku z'omwezi 26 omwezi guno gwe nnyini. Dr. Besigye naye tumuteeke ebbali. Bwe tuba nga tumutadde ebbali nzikiriza tugende mu district ey'Ekamuli. Agava Ekamuli si malungi. In fact ndowooza yes tugende ku Ekamuli. Agava Ekamuli si malungi. LC5 olunaku olwaleero abadde avuga okuva Ekamuli ngadduka ajja ekyaddondo okubeera nga anona oba aleeta empapula ze bamunominating wa NRM asobole okubeera nga avuganya oba oliawo ku kifo ekyobwa MP. Omukulu ono wakati mu speed ey'amaanyi atomedde oba atomereganye n'ekimotoka bakiyise batya
bino ebyomusenyu kisino traka n'akyambala obulamu bwe bukomyawo wakati mu speed mumanyi nti no tubadde mu speed 3 kati bwe bazitadde ye n'agamba kavuge 2 yayagadde agattewo zaabadde atambula empola yabadde yeeyuna kikutuuka gy'alaga oba kutuuka mangu bulijjo agamba muzeeyi tova ku main kyokka ye afiiridde ku main ara balina violence gwe so bw'atyo obulamu bwe bukomekeredde kitalo nnyo eri ab'eŋŋanda emboozi eno tugifunyeeko ekoleddwa NTV tusooke tugirabe ng'abataka ab'ekyalo kino tulina okunolwa kw'amaanyi ng'abataka ab'ekyalo kino tulina okunolwa kw'amaanyi kubanga n'abaire yazimba obukulembeze bwe mu kyalo muno era abaire afuuse eyeebuuzibwako obwongo bwekabule kutuka baboneka abalatigama isimu munsawo mu kooti omoloka boneka bale kutambula eno supiidi agira okumugamba esaali kisino twaka kikoze eki okutuusa omukondo okuweta ate ngaerembe lyeri yakwingira mu bampa ya sino twaka bamutambulira kupaka bubamulemesa kuba wainuma yabona ente ati abanze ente bamwida ndaba yawona taluyiraawo ati bamugaire obutwa bamutwaire jamanyayize bamuboyineku ngwengere eryabakuba ati wairayize taida kuwangaala abantu ekamuli batandise okuba ne fighting weapon nga dabahushi doctors kwamwana omuntu buti bolinya kategere naye akawonera kulunkenke okay kale yembeera bwetyo kakati eyo bw'obanga ovuddeyo waliwo amawulire agava e India si malungi ennyonyi ya India ebadde esituka ng'eyolekera Gatwick e London mu ggwanga erya Bungereza eno egudde nga yakyejja esituke bweti okuva ku kisaawe eno ebadde yeetisse abasaabaze abali eyo mu 2 n'omusobyo abasaabaze 252 n'okusingawo bano nga tennaba nakumalayo kutuuka mbwengula egudde era okusinziira ku mawulire agavaayo abantu abawerera ddala 2 be bakakakasibwa nti zo ezaabwe zavuunikiddwa abantu abasoba mu 2 kyokka ate eyakawo nabo bakafuna omu era munnansi w'eggwanga erya Bungereza ye yakasimatuka naye alunyumyanga lutabaalo mbadde mulabakaawo ng'ayogera ng'agamba yakomye okutegeera ng'ennyonyi esituka ebizeeko ne naye bamukwateko sajja ayinza okutambula nga kumba agenda kugwa kati naye ndabye nga bamuddusa mu ddwaliro ennyonyi eno emanyiddwa nga Air India Boeing 787 ye yeerindigudde wansi waliwo gwe yalese yadireyinze sokoleke nga bw'onaagamba nti ngenda ku airport no delayinga 10 minutes ogenda otuuka ng'ekulesse ayi katonda wange kati ekyo bakiyita batya tugeze nga yabadde atandise okuyomba ali ku airport ayomba mukola muti ebintu bino ennyonyi egenda etya nendeka ng'ayina bizinesi y'amaanyi kati kikyayinza okugamba nti bamusazizaamu okutuuka ku bizinesi gy'abadde alaga oba kubanga ayinza okuba nga yabadde agenda kukola bizinesi ey'amaanyi
ng'atandise n'okuyomba lwaki mundeka mutya bizinesi yange kati mbooza agamba nti lwaki bamulese oba agamba kanzireka ndye bitumbuwa byange ayinza okwewana nagachovola baze nadireyinze kizo kuga wamma obadda mpulira nga nsika tebijja kati nabadde nfulumye n'okufuluma n'enzirayo omanyi tuwegeziwaza oyinza okusanga ng'atuuzizza banne ekinaabawo osobola okiwulira nakiwulidde mu mutima gwange nkakasa nakiwulidde nze gwolaba nakedde nnyo naye simanyi naki kyankereeza weefuula omugezi n'olowooza gwe eyabadde ategeera ku balala so yennyonyi eyo Boeing Air India ye yabadde yeetisa abasaabaze abasoba mu 242 wabula kakati maziga miranga na biwoobe saidiz eyo situgenda kubeera nga tusukkawo ku mboozi eyo nzikiriza ate nkwolekeze amawulire amalala nga gwe tugalina olunaku olwaleero tusomye budget basomye budget olaba embadde neetaddemu nti tusomye budget leero basomye budget General Museveni abaddewo Speaker of Parliament Right Honorable Anita Amongo abaddewo budget ya trillion 72 bagitumenyedde naye nze kyenninze kiri eki ku budget eno tola nti yasomeddwa kujja approvinga mu parliament tola nti yasomeddwa ninze jja approvinga wallahi mbabuulira wogenda otegeerera nti bye basomye wano ebisinga muno bya bubbi tusomye budget nga kuye ebigendo jimiriza ebitundu 37 bigenda kubeera sente za kwewola nyongera okujjukiza Uganda yemu ku nsi mu Africa ezisinga okubanjibwa ne ku mabanja twongerako mabanja ekirala ekinyumidde in fact ngenda kireeta mu mboozi eddako mwami Museveni agambye aba EPS eyimirizibwe bunnambiro nagaabo babbi okitegedde agambye babbi enkola eno eya 30 simanya km/h agambye abo babbi kakati ani afuga Uganda omutuufu tugende mu budget olwaliro minisita w'ebyensimbi Matiya Kasaija ayanjulidde parliament n'eggwanga embalira y'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 ey'obuwumbi emitwalo 7,012 ng'eno erinnya n'obutundutundu 3 okuva ku buwumbi emitwalo 7,110 ezayisibwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 mu kuvujirira bajeti eno obuwumbi emitwalo 3,700 n'obugwamu nga zino zikola ebitundu 52 ku bajeti yonna zigenda kuva mu musolo ogusolozebwa wano munda mu ggwanga ate obuwumbi emitwalo 3,014 nga bye bitundu 48 ku buli 100 ebya bajeti zigenda kwewolebwa ku buwumbi emitwalo 3,014 zigenda okwewolebwa obuwumbi 155 part 1 wadenge ebitundu 48 ku nsimbi ez'okuvujirira bajeti zigenda kwewolebwa obuwumbi kumpi emitwalo 27 eziri mu bajeti eno zigenda kweyambisibwa mu kusasula amabanja nga bwe twogerera ebbanja lya Uganda liri ku buwumbi emitwalo 11 mu kakaaga. How do we make credit or capital cheap? Obungi bwa sente ezibanjibwa Uganda buze bwogeza abantu bangi obwama kyokka minisita Kasaija ategeeza nti ebbanja lino terisanye kuwawaza abantu matu. Uganda is becoming a more equal society. Ono yewunyiza okuba nti bannayuganda batadde nnyo olukongolo ku gavumenti olw'okwewola
ng'ate ensimbi ezeewolwa ze zimu ku ezo ezeyambisiddwa okulaba nga bannansi babako n'akantu mu nsawo. Economy has strengthened its resilience to domestic and external shocks and is estimated to grow. Wano Kasayija ategeezezza nti ebyenfuna bya Uganda bye bimu ku ebyo ebiri yaddeyaddeko mu nsi yonna ate nga biraga n'essuubi ddene ery'okweyongera okutumbuka mu myaka egijja. Uganda is among the fastest growing economies in the world and is projected to become the fastest growing by 2031 according to the Harvard Growth Club. This is despite the various domestic, regional and global shocks that have impacted us in the recent years. Ebimu ku birabika nga biwadde Minisita essuubi y'engeri eggwanga gye lyeyongedde okunoga ensimbi mu byamaguzi ebitwalibwa ebweru naddala zaabu ate nga n'ensimbi ezaavudde mu mwanyi mu mwaka guno kumpi zaabuze kwekubisaamu mirundi ebiri. For the next 15 years, the successive national development plans will implement aims to expand the size of the economy to $500 billion by 2040. Mu budget eyanjuddwa olunaku olwaleero essira mu by'ensimbi lisinze kuteekebwa ku byakwerinda nga bino biweereddwa obuwumbi 9 eby'entambula okuli ey'oku ttaka gamba ng'okukola n'okuddaabiriza enguudo ku ssentambula y'oku mazzi ey'eggaali y'omukka n'ennyonyi biweereddwa obuwumbi 692 ate ng'omugatte gwa buwumbi 1,110 gwe guteereddwa mu bajeti okudduukirira ebyobulamu ebyenjigiriza embeera z'abantu kw'ossa okutuusa amazzi amayonjo mu bantu n'okukuuma obutonde. Government continue to improve healthcare infrastructure and equipment. For example, we completed, equipped and commissioned 3 regional blood banks in Hoima. Ebyobulambuzi biteereddwako obuwumbi 403 ng'essira lyakuteekebwa ku kutunda Uganda ng'amaka g'ebyobulambuzi n'okutumbula ebifo ebyobulambuzi. Mu kaweefube wa gavumenti okwakasa nti bannansi babamu n'ensimbi mu nsawo, Kasayija ategeezezza ng'enkola ya PDM emyoga kw'ossa ensimbi ezeewolebwa mu bbanka ya UDB zikola byamagero byereere nga ensonga lwaki ne mu bajeti eno zibadde ku mwanjo mu ebyo ebyaweereddwa ensimbi ezeegasa. Peter Serugo, NTV Akawungeezi. Kale webale nnyo Peter Serugo. Kakati Ibrahim Ssemujju Nganda ayina byeyeebuuza ku bajeti eno esomeddwa olunaku olwaleero. Waliwo ebintu bye tutajja nnyo kwetantala, ndowooza tugenda funayo omuntu omukugu mu byenfuna ajja kujja abeeko byatutangaaza mu bajeti eno esomeddwa olunaku olwaleero. Kye tuyinza okukola olunaku olw'enkya kwe kujja okutemaatemera buli kimu bakiwadde ssente mmeka. Olunaku olw'enkya ekyo tujja kujja tukikolere wano. Katufune ebigambo bya Ibrahim Ssemujju Nganda. Olwaleero minisita w'ebyensimbi Matiya Kasayija ng'akozesa obuyinza obumuweebwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asomye embalirira y'eggwanga ng'alambika engeri eggwanga gye ligenda okutambuzibwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. Accountability of the performance of the commitments made by the NRM government. Oluvannyuma lw'okwekenneenya ebirambikiddwa mu mbalirira eno, minisita w'ebyensimbi mu gavumenti ey'ekisiikirize Ibrahim Ssemujju Nganda atubulidde ebyandisosowaziddwa mu mbalirira y'omwaka guno ebyenfuna by'eggwanga bwe biba byakukyuka. Tourism olwaleero ebyobulambuzi bye bimu ku bisinga okuleetera Uganda ssente nnyingi bw'ojjako okutunda gold ebweru. Naye bajeti ya tourism teziwera na biliyoni 2. Kyekimu ne ICT, kyekimu n'ebyobulimi ng'ate tulina abali mu byobulimi mu Uganda abantu bawera miliyoni nga 28 ebitundu 62 ku buli 10 y'abaana Uganda bali mu byabulimi. Ssemujju agamba nti kyenyamiza okulaba nga mu mbalirira y'omwaka guno kumpi obuwumbi 27 nga bino bye bitundu 38 ku buli 10 ku mbalirira yonna zigenda kuggwera mu kusasula mabanja. Kyagamba nti kikonya enkulaakulana. Ku bajeti trillion 72 kuliko 27 za kusasula mabanja. Item isinga okutwala ssente za Uganda. Onagamba nti ekisinga okuluma nti ensangi zino gavumenti yefunyiridde nnyo ku kyokwewola munda mu ggwanga. Kyagamba nti kyabulabe kubanga kati gavumenti evuganya n'abasuubuzi ba kuno nga bagenze okwewola.
tubadde tugoberera omusango gw'omu ku basuubuzi bitaatuule nga sente yazeewola yiri eri South Africa. Ham akyalwanagana n'abanna Kenya sente gye yazeewola, naye lwaki baali badde tebazeewola wano? Ekibagano zeewola wano kisooka olumuziba teziriwo. Ekyokubiri gavumenti kati yesinga okwewola wano, yekera mu bantu abaliwoze omuntu owa bulijjo omusuubuzi omukukutivu n'abaagala okutandikawo ebyokusuubula. Ono agamba nti singa gavumenti iba eyagala okukulaakulanya eggwanga, omutete gw'ensimbi omungi gugwana kuteekebwa mu byabulimi. Kubeera eno we wasinga bannayuganda abangi. Ensi ezitulinaanye wano ez'Abawarabu, ogende Dubai nga Pakistan buli mwaka etunda emiyembe Dubai gya miliyoni $10. Bwe nasemyo ogende Dubai nasanze emiyembe gya Kenya kati gifuuse gya ttunzi, ne mu supermarket bagirebulinga nti Kenyan mango. Uganda evuganya na Ethiopia ebweru twalayo baanakola bwa house girl abalina diguli n'abatalina. Mu byobulamu Ssemujju agamba nti ssente eziteekebwayo nayo zikyali za kwekwasa. Omutemu omunene guva nnyo mu bavujjirizi kyagamba nti kyabulabe eri eggwanga. Mabegakawo waliwo yali Spain eyatuwe kansa ne babireeta bikyali mu mabokisi, tetubizimbiranga we biteekwa kutuula. Ebyo biri ne malwaliro amalala kubanga bajeti ya Uganda ey'ebyobulamu ettundutundu erisinga obunene litugabirirwa bugabirirwa bwa buyambi kuva bweru. Yeewunyizza okulaba nga ne mu mbalirira y'omwaka guno emmotoka ezitambuza abayi oba ambulance teziteereddwa ku mwanjo, so nga kyali kikkaanyiziddwako nti buli constituency efuna ambulance eyaayo. Tulina constituency nga 314 naye sente zaateekeddwamu zakugula ambulance ndowooza wakati wa ndowooza nga 4 ku 3. Kitegeeza nti constituency ezisinga obungi tezigenda kubeeramu na ambulance. Twaleteddemu ssente ezo omwaka oguno ogw'ebyensimbi oguggwako omwezi guno nga tugamba nti waakiri buli constituency efune ambulance. Ono agamba nti bwe yeetegereza ennyo alaba ng'embalirira eno yakugasa nnyo abalinamu ku kasente olwo abanaku basigale nga bayagga. Simanyi oba commissioner tugambe mu finance bw'asula enajera n'akeera ministry ya finance olwo ng'ebyobulimi bikulaakulana kubanga be basinzaamu ssente nnyingi mu budget. So oli ow'omukyalo asigala nga ensigo ze zaafisi zaawo zalina okuddamu okuteeka mu ttaka okuweerera abaana. Okusinziira ku mbalirira eno obuwumbi 1,200 za kusaasanyizibwa ku misaala gy'abakozi ba gavumenti. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV. Okay, ye budget olunaku olw'enkya we tugenda okubeera wano tugitemeeteme tugitunuulire n'abo be tugenda okubeera nabo mu studio zaffe eza DPTV Uganda. Okay, saagala kubeera nga nsukkako wano mbadde Sajjime ne Morgan ku kamera, so nga ate Abe abaddewo okubeera nga naye akuweereza mu byuma eyo mpola mpola. Njagala kwebaza buli ssekinnoomu atambudde naffe. Webale nnyo, webalire ddala, tojjanga okwo, genda maaso n'okubeera ng'otwegattako mu ngeri ya kusubscribinga ku mukutu guno, likinga video yaffe, so nga ate enteekateeka nnyingi ze tulina ze tugenda okubeera nga tukutuusaako. Mukama Katonda abeere nammwe, mubeere bulungi, mweraba.